agakagwawo Nobert bamukutte mukwano gwaffe Nobert Twizire gwe mumanyinga Nobert Events akwatiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka ku misango gy'okukuba full figure. Mukimanyi bulungi Nobert yali wano nga yeewaako obujulizi era ne mulabula ne mugamba emisango gino nga minene gye weekulembezaamu. Mujjukire amabegako wali nti poliisi yali egezaako okukwata bba wa Nammere ne wabaawo abavubuka abamutaasa era abo bali luzira balinda kusalirwa kutaataaganya poliisi okukola emirimu gyayo. Nammere naye bangambye takyasula wuwe. Nammere bw'oba okakasa nnyo nti oli w'amaanyi genda ku poliisi kubanga kati wakakasa nti onoonyezebwa. Luli watugamba tebannakusa moninga teri yakuyiseeko okimanyi bulungi nti onoonyezebwa era ne bbaawo yasimattusa okukwatibwa. Lwaki temwetwala ku poliisi bwe muba muli b'amaanyi nnyo? Bannange tuvumirire ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Toyinza kuŋŋa nti oli looya mulambo oba wasomako naye ng'okyasobola okuwagira oba okkuba muntu munno olw'obutakkiriziganya naye. Oli bw'aba akusobezza genda mu mbuga z'amateeka. Bannange eggwanga Uganda lirina amateeka. Kiswaza nnyo omuntu eyasoma yayitako mu ssomero okuganginga okwetaba mu bikoosi okukosa omulala. Kya busiru nnyo, kya buwomba tuutu. Nabagamba full figure agenda bateeka we mujja kubanza amaanyi ge nga manyi mu mateeka. Mwenna kye mutamanyi full figure mukugu nnyo mu mateeka asaana na kubeera mulamuzi. Kuba olaba agolola ne bakanso mulambo otwalira amateeka mu ngalo bwe weewaako obujulizi bw'ate poliisi natumyeyo balooya bange ku misango gya criminal tebatuma balooya olina okwesitukira. So ago ge gaakagwawo agavaako mu nkambi eyo. Omuntu mumusuuza mulimu naye ajja kubamalira mu kkomera. Ani ayagala okufuula full figure idol ayagala okutuleetera obuzibu. Okujjako nga munoonya kalimu omanye abantu ba wano munooma nnyo buli akola omulimu gwo bulungi. Munooma naye full figure olwaleero bw'omugoba mu mainstream eri regulated by UCC n'omuwa obudde bungi okudda ku mikutu migatta bantu gye mutayinaako buyinza. Tolaba nti eggwanga oba olireetedde obuzibu. Muyinza okumpaayo video waddeemu oba audio nga full figure alina gwawemulira ku TV. Tuyina kwebaza Pastor Bujingo atuyambye ku full figure akadde kano kabadde mu mainstream abavumiddwa batono. Nze njijjukira full figure opposition ng'ayina obudde bungi ku Facebook ne WhatsApp ebyaliwo akaseera ako. Enkozesa gye yakozesangamu emikutu gimugatta abantu gibuuze jjajjaawo oba nnyoko bw'aba yaliwo akaseera akajja kumukunnyonnyola yaani. Olwaleero full figure abadde ali mu orientation era ku social media abadde ayigirizibwa bwe babeera mu bantu. Bwe mutunuulira communications ze abadde ayiza okubikkako n'ebirala. Tulina kwebaza Bujingo ayambye omwana ono okumukumaakuma okumuzza eri abantu. Bw'olwana akalimu kesaawe eno n'okajjawo ku social media kyesitamanyi nti oba mukisobola kubanga full figure si mukazi mutono. Secondly ne bossi we Pastor Bujingo amukkiririzaamu kubanga Bujingo talina nnyo kyayagaza full figure okuleka okumuzza eri abantu n'okumukumaakuma ng'omwana ne Yesu yalyanga n'ababi. One, bw'omugobya ku social media ogenda kuba omuwadde obudde bungi obwa TikTok ajja kuwemula ajja kuvuma kubanga TikTok government ya wano yagiremu okuregulatinga. Ekyo kimu temusobola kuregulatinga internet. Olaba abanupo babavumidde wano okuboogoloza. Kati ate first of all tavuma ba government avuma abantu bano abamulinako entalo abatamusobola full figure temwina bwe mumusobola nze mumanyi. Kati mwe mumuwa obudde mulwana omulimu gwe mumuwa obudde abakeere bukeezo obudde bw'abadde akeera ku social media abukeeremu ku TikTok ajja kuwemula nyoka amuwemule ne bajjajja aba abali emagombe. Ekyo kye kizibu kye mwagala okutuleetera. Era ensobi yokka government gy'esobola okukola kwe kuimplementinga ekipapula kino. Ono omwana abadde mu orientation ku social media era programu ze zonna bw'oziraba abadde agoberera amateeka bagezaako okumuzza eri abantu n'okumubuulira bw'ayeeyisa mu bantu. Bwe mumujja ku mainstream eri regulated okuli producer n'abalaba ebigenda mu maaso n'omuwa obudde bungi ku social media mugenda kukakasa full figure yaani. Ate mbabuulirira wano
Furufiga abadde afuuse omuntu nga n'obudde obuwemula abantu alina butono omala kumunyiiza nnyo n'ajja ku intaneti naye kati intaneti bw'agifuula omulimu ajja kutandikira ku mwe abali ku ofiisi mujja kuzaasimula nze mbabuulira essaawa yonna munyiga eppeesa lya Kabasa bwe muti gwe kuba omulimu gwa Soroti Media kuba Soroti Media ogijjeko Furufiga okakase mufuule Idol bajja kubavuma ne banyammwe bajja kubavuma yoyo Furufiga